Ono asiimye emirimu egikolebwa wano era n'alaga obumalirivu okuwagira ebintu ebikolebwa wano n'okuyamba okwongera embavu mu katale k'eddagala lino. Having seen for myself both the quality and the standard of operation, there is no doubt that it is world class. Yeah? There is no doubt that it matches and it can meet products that are produced in any part, of the world. So we will do everything that we can on our part to encourage and to ensure that that which can be purchased from this factory and from other factories in our region, we as government will do our very best to ensure that we support our own local industries. That I want to give you my assurance. Era wano balambise engeri ey'okutereeza enkolagana wakati wa Uganda ne Kenya n'alaganga bwe kiri ekituufu okuwagira ebyo ebikolebwa amawanga ag'abaddugavu. Wano Uhuru agambye nti amawanga ga Afrika galina okukomya okwesigamya enkulaakulana zaago ku bakyeruppe. Our international development partners to put emphasis on the fact that as much as we appreciate their support in them coming to work together with us in health, in education, in all these other fields and sectors, we need to also encourage them that they must also look at our local industry, not just Yakulira ekkolero lino Emmanuel Katongole annyonnyodde obuwanguzi bwe batuuseeko mu kifo kino. Kyaza omukulu President we Kenya, President Uhuru Kenyatta alambudde factory ne tubaako bye twogedde naye ebidala tusobozesa okuba nga tusobola eddagala lino okulitwala e Kenya.